kubanga mbaddewo naye nga ntegatako abantu kubanga nze nga nkula ne audience yange mpolampola negatako bantu 100 bantu ndi musanyufu nti ensi yonna yaneegasseeko. Nani wentadde leero baluyita Tuloge featuring Joey Landa then male mbazeeyo mu zoo yaffe tutambule. Okuzina oyimba ku bisolo byokka. Bwe mukitwala naye nze mba nnyimba mukwano. Naliko ne producer wo n'aŋŋamba muyimba ku bisolo. Bwe nkitwala Katonda bw'atyo bw'aba nnuŋŋamiza okuwandiika. Omwaka ogujja tusuubire ki? Omwaka ogujja just nga we mumpadde amatu n'amaaso n'okwagala ku kinnawolovu just stay tuned. Nze Factory tebakugamba mukati agenda kuzaako ki ayina ti era gikubye bwe nze Factory nze yabikola tenkyabikola mu kulungamizibwa kwa Katonda. Obutali bubo omwaka guno obusinza okukwata nga mwaye buyimba nga kino. Ne bakubye nnyo bano zonna zibisse zonna naye tabu abadde tabu. Somoza kidwe nga gwe kwosanze. Nze ebinsoomooza amanyi nze ndi mukyala musaabi kati nze sikwita na kusoomooza kubanga kasita nkyogeramu ne Mukama Katonda wange nga so Nandola bakulabira image ya musajja si ekibawuliza emirembe kubanga essanyu lyo lye lisooka. Yes.